Omuggalo guno gw'ennaku 42 ne muguli ogwasooka abaana ab'obuwala be bamu ku baasinga okukosebwa bangi mu myaka emimpi baafuna embuto zibateeyagalidde. Tugenze mu bitundu eby'Ebukwa tulina emboozi gye tukujjiddeyo nga yanjawulo ku baana engeri gye bafunamu embuto kyokka ate abazadde ne bakozesa omukisa guno okwefunira ensimbi mu basajja aba bafunyisa embuto zino. Mu mboozi zaffe zitunuulira engeri abawala gye bakoseddwamu omuggalo olw'amasomero okuggalwa. Kati omwaka mulamba n'ekitundu okubafunyisa embuto ze bateeyagalidde kweyongedde. Amakanda tugatadde mu disitulikiti ey'Ebukwa mu buvanjuba obw'eggwanga okufumbiza abawala abatannaweza myaka egyesalirawo gye kikolebwa awatali nkenyera. Okubafumbiza kwandibadde awo wabula abasinga bakwatibwa bukwatibwa ne babakako omukwano. Abazadde olukimanya nga beesamba abaana bano anti olwo ng'ensi ebagaba n'omu ku omu. Abavubuka abafunye ku ssente ne bagula pikipiki ezakalizibwako erya bodaboda be basinze okunokolwayo mu kikolwa kino. Abasinga babafumbiza atafumbiddwa, abazadde ne balya ssente mu musajja abakoze ekikolobero ku mwana ne bamuleka n'akunnumba. Yeko Barbara ow'emyaka 17 yakakibwa akaboozi ku myaka 16 n'afuna olubuto era omwana yamuzaala wabula n'afa nga yakatuuka ku nsi. Wa bodaboda ye yakimutuusaako ne bamukaka okumufumbirwa era tebyamugendera bulungi, obufumbo ne bumulema n'adda mu bazadde be. Akyayagala okudda ku ssomero naye abazadde tebaagala kuwuliriza kyakumusomesa. I was 16 years old. When I was married, after reaching there, I became pregnant. The husband, I produced the child. The husband killed me. I came back home. I told my parents I want to go back to school. They refused because you went for marriage, so we are not taking back you to school. So my desire is I wish I could go back to school. Anguli ya Steven omu ku babudaabuda abawala bano agamba enkola egunjiddwawo okuvumirira omuze guno tennannyikira kuba abazadde bajja ssente ku basajja abakabawaza abaana baabwe. We have many cases pertaining defilement in police. Others even settle outside the police. Even if it is contrary to the law, but they settle outside the police. The parents meet, discuss, maybe the other side will be given something small, and the case gets finished there. Amyuka ssentebe wa disitulikiti eno Cherimo Julius agamba bingi binokoddwayo okuviirako omuze guno naye ebyobuwangwa mu kitundu bye bisinga ng'abawala mu myaka gino babatwala ng'abakuze. Culturally, we the Sabines, when a girl before in the early 90s be backwards, when a lady maybe has gone for water, a boy who wants to marry can waylay the girl, takes her by force and takes her as a wife. Culturally, parents are not supposed to go and snatch the girl from the husband because they keep that relationship. Edward Sabiti akulira ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ebukwa agamba emiwendo gy'abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka giri waggulu. Abakola ebitundu 30 ku buli 100 nga baba tebannaweza myaka 18. Every 20 mothers we encounter in antenatal care, at least we have 5 to 8 and 8 other 18 actually. Sometimes there's the young as 14 years. But we have a lot of concealment of information. Sometimes they actually deliver in the village because they fear to come to facilities. Ayongeddeko nti olw'okuba abawala baba tebannatuuka kwetaba mu byakuzaala beesanga balongooseddwa era omuwendo munene. Not be matured enough to deliver a baby, so they end up being operated. That is one of the indicators. Actually, when you look at it, the mature mothers, they deliver. But those, when you look into our book of operations, emergency cesarean section, majority, I would say 80% under age. Byamakombe Emmanuel, Sorot TV, Omunyo.